Abasomesa okuva mu masomero 50 basomeseddwa ab'ekitongole ekivunaanyizibwa okuteekateeka ebisomesebwa ekya National Curriculum Development Center. Amasomero gano gali mu disitulikiti ennya ezigwa mu bbendobendo lya Greater Mukono kuli mu Mukono, Buyikwe, Kayunga ne Buvuma. Abasomesa bano basomesa mu bibiina okuli Senior 5 ne Senior 6. Omusomo guno guyingiridde ku ssomero lya Faith High School erisangibwa Essonde mu division y'e Goma mu munisipaali y'e Mukono, nga gubaddemu abasomesa 5 okuva mu buli ssomero okuli aga gavumenti n'ag'obwannannyini. Okusinziira ku mukugu okuva mu kitongole kya NCDC, Michael Kato, ategeezezza abasomesa nti olw'okuba abayizi baabwe baayigirizibwa mu ntegeka eno emyaka ena egiyise egya Olive, kibakakatako okutwala mu maaso ensomesa y'emu ne ku masomo ga haya, nti n'olw'ensonga eyo kibadde kyetaagisa okubabangula bategeere bye bagenda okusomesa abayizi n'engeri gye balina okutegekamu ebibuuzo ate n'okugabamu obubonero. Tubadde ne activity ey'okuyamba abasomesa okuimprovinga status yaabwe, kubanga abaana ababa mu lower secondary bajja mu upper secondary, kati abasomesa nabo badde bajja mu upper secondary ne batukuleta curriculum empya. Curriculum eno eya advanced secondary curriculum ebadde yeetaaga okwongera ku skills ez'abasomesa basobole okukyusa okuba nga basobola okusomesa competence based curriculum. Balina a lot of experience badde bafunye mu kaseera kano nga tuli mu training eno. Tubayambeko okuinterpretinga syllabus, bagitegeere bulungi, bamala okuinterpretinga syllabus, then bategeere n'ensomesa gye tusobola okusomesaamu abaana baffe okusobola okubeera nga rhyming bulungi, kubanga ku lower secondary baavaayo ne new curriculum, ne lower secondary curriculum which was a new setting, ate ku A-level nga badde tekola ki teriiyo. Kati keetaaliyo when we adapted that curriculum, twafuna curriculum kati eyali rolled at the beginning of this year. Abasomesa ade bayetaaga nabo okubeera trained to that effect. Kata ategeezezza nti omusomo w'ekika kino guyindidde mu bifo ebirala 21 eby'enjawulo mu kitundu ky'amasekkati ga Buganda. Omusomo guno gutegekereddwa ng'abayizi aba S5 baatandika dda okusoma mu nteekateeka eno empya, wadde nga gavumenti yaweereza abasomesa ebibalambika mu nsomesa empya ebadde tevangayo kubasomesa butereevu. Omukulu w'essomero lino David Manyike asiimye gavumenti olw'okuleeta ensomesa eno empya, yagamba nti eyamba omuyizi okwetunuulira okusinziira ku busobozi bwe n'asalawo okusoma ebinaamuyamba ng'akuze. Njagala okwebaza National Curriculum Development Center olwa training gye tumaliriza leero, yatandika ku Lwokubiri ebaddewo paka leero. Njagala okwebaza NCDC olwa training eno ne gavumenti ya Uganda olwa planning ey'okuteekawo enkyukakyuka mu curriculum, kubanga new curriculum tugizudde nga egasa omunnayuganda okusingako ku curriculum eri enkadde, kuba eno new curriculum erina engeri gy'eyamba omwana okwetunuulira okusinziira ku busobozi bwe. Curriculum enkadde munzikirize nkyogere bwe nti yalinganga egamba oba embwa okubuuka ng'ekinyonyi oba empologoma okugenda ku ttale erime. Naye new curriculum eruubirira nnyo okuyamba omwana okusinziira ku busobozi bwe obwamuweebwa Katonda. Era bwe tutunuulira mu bibala ebivudde mu new curriculum okuva bwe yatandika mu 2000, abaana b'omulembe guno balowooza beta, beerowooleza, beeyiyiza, bayaayana okufitinga mu byetaago by'ensi amazima gennyini. Omusomesa akulidde banne mu musomo guno, Rita Namirembe, ng'asomesa Midland High School e Buntaba mu ggombolola y'Ekyampisi mu disitulikiti y'e Mukono, agambye nti emabega abayizi babadde bayimirira ku ebyo ebibasomesebwa abasomesa, naye mu ntegeka empya omusomesa ayambako kitono ng'eddimu liri eri omuyizi okukola okunoonyereza okuzuula n'ebiba bitamusomeseddwa musomesa. Session ebadde nnungi nnyo ddala kuba abasomesa babadde enlightened about the advanced
curriculum bategedde mingi kuba babadde mu kubuzaabuzibwa olw'ensonga tubadde nga tumanyi O level bwetambula kati nga tubuuza ki ekiddako ngenda settinga ntya ngenda scoringa ntya omwana ngenda kukozesa ki tools ki ze ngenda okukozesa ne method ki ze ngenda okukozesa nsobole omwana oyo okwachivinga tuzita learning outcomes naye at least session egenza okuggwako ng'omusomesa amanye ekyokola just buli omu musanyufu kubanga afunyeemu nze ng'omuntu ntegedde ki ekiri mu O level ki A level kyeyagala kubanga tulina slogan yaffe gye tukozesa mu triangulation nze ng'omusomesa nkozesa COP kati omwana aba akozesa DARE bwe tuba nga ffenna abasomesa tugenda flowingamu eyo umbrella nsuubira new curriculum tugirina era twebaza NCDC ne Ministry of Education okutegeka omusomo we guti how wish bategekangayo emirala buli we babeeranga balina ekipya kye batuyiririza mu curriculum. Mu bigambo byabwe abasomesa b'enjawulo balaze engeri gye baganyuddwa mu musomo guno n'engeri gye bagenda okussisa mu nkola ensomesa eyamba abayizi okwenyigira mu bye bayiga nga bazuukusa obwongo bwabwe. Nze Agnes Nalugoti Onganya nga nsomesa Namasumbi Senior Secondary School. Ndi musomesa wa biologia ne chemistry, somesa A level, most especially practical. Nebaza Katonda lwa NCDC kubanga batusomeseza eno session ebadde ennungi, batusomeseza bulungi nnyo. Tubitegedde kubanga bosomeseza practical projects, basomeseza assessment grids n'ebirala byonna kwegamba syllabus yonna tugikozeko ne tugimaliriza. Kanolwekyo tusuubiza ggwanga nti kati tujja kusomesa abaana bulungi nnyo bajja kubeera nga babeera baana nga banjawulo. Amanya Wamboga Frederick, omusomesa ku St. Cyprian High School Kyabakadde. Omusomo guno okusookera ddala ngufunyeemu nga nze omusomesa ow'Ekyabakadde olw'ensonga nti ebintu bingi ebibadde bigenda mu maaso nga tubisomesa naye nga osaana tetubisomesa mu ngeri yaabyo. Mu kusookera ddala mu new curriculum eno nti tubadde tetufunanga kulungamizibwa kulungi engeri gye tulina okutambuzaamu curriculum eno. Naye mu eno wiiki gye tumaze wano tusobodde okuyigamu abaana engeri gye balina osomesebwamu, engeri gye balina obuuzibwamu, nti omwana alina okuweebwa omukisa nga ye okwevumbulira ekintu kye ky'aba agenda osomako. Omulimu gwo nga gw'omusomesa kwe kumugayidinga, okumubuulira ekyokukola nti wano na wano bakola bwe bati naye ng'ebisinga obungi yalina obyekolera. Era nga n'ekirala nti omusomo guno gwalwawo okujja kubanga bangi twatandika nga tetumanyi kyakukola. Taamu nnamba etambuddeko nga buli omu kyasanga kyasomesa. Naye kati engeri gye batubanguddemu tugenda kuddayo tukyuse era buli kimu kitandika okutambula nga bwe kirina okutambula ssebo. It is us now. What's our attitude towards the new approaches to life? Are we going to fight it? Are we going to be willing to learn and look at it positively and see how we can do better? It's up to you. Your attitude, your response to the change is very important. So I want to call upon your friends, the teaching community in this hall, that go with a positive mind, with the right attitude, and guide the children to do better. As the head teacher said, whatever we do in agriculture, we got it, the teachers told us. And so please tell us the things that are going to be applicable to our new world. Because as we agreed on day one, the demands of the world are changing, the approaches to work are changing, the students and the children we have are changing. You no longer tell them this is the right thing. They will ask you why. Why are you saying it's the right thing? You need to explain because then they ask again why. So you have to be ready to answer the why a lot. And asking them to find solutions, to discover is a good way to go.